Tukwaniriza mu program ey'ensonga Lugonvu's Show. Africa yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Genda ke Bulaya, Latin America ne Buwarabu. Chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Mwana kwe Lugonvu, muwulire alina ensonga. Lugonvu shonge chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu yeka. Walabya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Lugonvu muwulire alina ensonga. Oh yes, nkuwaniriza nenkobaza okuba nga otugaseko gyesinzira okubeera nga otulaba mwebali nnyo mwewalire ddala abali mu bitundu bya Uganda n'abali wabweru wa Uganda. It's a Monday, olunaku olwaliro ennaku z'omwezi tubalemeka 3 lero 3 kozi tokyapangisa lero ennaku z'omwezi 3 omwezi gwa kuna mwaka 2023 nkuwaniriza olunaku lwa balaza. Tugenda kwogerera ebbanga tono. Banji babadde bagamba Mwami Lugonvu ebiseera ebisinga ogenda tugambanga kakati wayiseewo. No. Banji mwambuuza tunaafuna ekirabo kya Easter. Ekirabo kya Easter weekiri era kyazze. Naye kigenda kubeera ky'abalondemu batya. Si lwa ssente. Si lwa kirala kyonna nti oba basiraamu bakatuliki baki nedda. Ekirabo kya Easter buli muntu akisobola naye kigenda kuba ky'abalondemu olw'ensonga zino wammanga. Okutandika n'olwokuna lwa wiiki eno tugenda kusaba okuula estate yaffe ya Mpigi Boza. Estate eno egenda kuba y'abalondemu baliwa. Bw'oba ng'onoonya ttaka lya kuzimbamu mizigo Debbali wangi, bw'oba ng'onoonya ttaka lya rentals, njagala kusawo buduuka bwange, njagala kusawo bapangisa, sookodde ebbali. Bw'oba ng'otya okubeera ku lusozi, zino nga ze tulaba zi Arkwright, zino nga ze tulaba abazimba ku nsozi z'ensangi, zino nga ze tulaba zi Muyenga, ng'otya okusula ku lusozi, naawe kola ki? Debbali, Hillview. Estate eno y'abano. Era ya layisi kubanga distance weeri walako okuva ku Collins eri kilomita 4 okuva ku Collins. Okuva ku Collins Eboza mu town okutuuka estate weeri batwalirawo 13 boda ya distance ya kilomita 4 okutuukawo. Amasannyalaze mu kitundu mwegali, amazzi mu kitundu mwegali, abantu mu kitundu mwebali, neighborhood nungi. Naye wa residential zokka, abagala rentals no. Sikati estate eno twagireetedde abantu abo abagamba nti njagala okusulako ku lusozi nga nnengera ensi, njagala okusulako ku slope nga nange nnengera, nga bwe tulaba abasula ku Zimuyenga, abasula mu Arkwright, abasula wa n'olengera ennyumba nga buli emu eri ku ginnaayeti. Era estate zino, estate eno twagikoze nga yaabo abagamba nti nyina ssente zange naye njagala okuinvestinga mu ttaka. Wayitewo emyaka gyange 4-5, poloti gye nagula obukadde 6 bagimpemu obukadde 10, njagala abo. Wangi abaga nti nyina obusente bwange njagala okubuinvestinga mu ttaka, ngule poloti yange njisibe, wayitewo akabanga oba oliawo ngitunde oba ngikozesa oluvannyuma lw'akabanga. Ekitundu kikula bukuzi. Poloti zino tugenda kuba neza 10 ku 10 neza 5 ku 10. 5 ku 10 za bukadde 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 10 ku 10 za bukadde 12. Poloti zino za byapa ebya private mile land. Nchidamu poloti za byapa ebya private mile land 5 ku 10 bukadde 6, 10 ku 10 bukadde 12. Wabula z'abano wammanga
oyagala okuinvestinga mu ttaka ogule ettaka kulayisinga ddene olindewo akabanga olikozesa kyoyagala oba oddimu olitunde wano wajja kukolera wangi wano wajja kukolera abalala bebo ng'onyumirwa okusula ku lusozi abantu abaagala hill view abantu abaagala okusula ku nsozi wano wajja bakolera gw'atya okusula ku lusozi ng'ogamba olusozi teruzimbikako olusozi luzibu wano tojja kusobolawo nkigambirawo wangi nkigambirawo atya okusula ku lusozi ng'ogamba nti olusozi luzibu teruzimbikako enestate oyinza obutagisobola yaabo bokka abamanyi kye bayita okuzimba ku lusozi n'ennyumba ezimbiddwa ku lusozi efaanana etya abategeera okuzimba ku lusozi musobola okugendako ku Hillview Primary School Matanga mulabe kye bayita okuzimba ku lusozi ebizimbe byozimbye ku lusozi bwe bifaanana waabo bokka musobola okuyitako mu Arkwright musobola okuyitako ku nsozi abakwata ku Masaka Road ensozi z'ensangi muziraba n'oba ng'ova eno okkirira nsangi n'olengera ebizimbe nga byetyebese ku lusozi estate eri ku lusozi wadde nga waliwo wali flat naye tukibale nti eri ku lusozi kubanga oyinza okujja ng'ate munsonyiwoko ng'ewali flat wakoze ki waweddeko ensonga kigamba nti bw'obanga otya okusula ku lusozi gwe tujja kulindamu naye gwe agamba nti nzaawo wenjagala ensozi nzaagala ensozi zinnyumira tuli ffenna 5 ku 100 bukadde 6 100 ku 100 bukadde 12 zonna za byapa essimu yaffe ennyangu nnyo ya 0753 98 56 39 0753 98 56 39 gwagamba nti njagala wakuzimba za mizigo sookodde ku bbali gwagamba nti njagala nsooke ennimirewo sookodde ku bbali ku nsozi tebalimaako naawe sookodde ku bbali njagala abo abategeera kye bayita okuinvestinga mu ttaka ogule ewantu oku ssente entono wayitewo ebbanga myaka 3 4 5 obe nga ssente ze wagulawo zeekubisizaamu ye gwe ajja okubangaaniriza kyekirabo kya Easter era agamba nti weetegeke waliwo ayinza okubuuza nti mwami Lugonvu ekibanja mpola kikkirizibwa yes tujja kukkiriza ekibanja mpola owa 5 ku 100 ombuulira onkubira nongamba nti nyinawo ssente zange bweziti zitandika oba tezitandika owa 10 ku 100 nkubira oba mpeereza WhatsApp ongambe nyinawo akasente kange bwe kati katandika oba tekatandika abaagala okusula ku lusozi abategeera kye bayita Hillview abategeera kye bayita okuzimba ennyumba ku nsozi yemmwe betuleetedde estate waliwo abadde bazaagala naye nga tubaga tetuyina naye kati kyekyo estate eno okuva ku Collins bodaboda ya 13 okuva ku Collins ebboza waliwo kilomita 4 okuva mu katawuni k'ebboza ku Collins empigi waliwo kilomita 4 ndowooza kyekyo nyina kyesoogedde essimu yeeyo 0753 98 56 39 weetegeke egenda kuba ready ku lunaku olwokuna ng'amakubo gawedde okuyisamu amakubo manene twagiwadde amakubo ga mita 7 estate twagiwadde amakubo ga mita 7 ze fuuti 22 amakubo agalimu ate nga nnene n'olwekyo gamba nti kikirabo kya Easter kye tulina oyinza okweteekateeka mu nnaku zino tugenda okutuuka ku lwokuna okugiggulawo nga gwe weetegese dda n'olwekyo essimu yange yeeyo tujja kwongera okugibalaga bw'enaabanga eguddwawo bwe tunaagenda ogiggulawo ng'ekyaliwo nga tuga nti yiiyo nga bwe mugiraba kambaagaliza ebirungi ebyerera abeetegefu ab'emizigo tugambye nedda ab'emizigo nedda abafuuti 5 ku 5 nedda tutandikira ku 5 ku 100 bukadde 6 kyapa 10 ku 100 bukadde 12 kyapa gw'osobola ogamba nti njagala gatta za 5 ku 100 nnya osobola ogamba nti njagala gatta 10 ku 100 2 kitegeeza nti bwe bukadde 24 obeera oli ku half acre okubuukinga nga tetuna bangi osobola okugamba nti nze mwami Lugonvu neetegese njagala mugenda okuggulawo ng'ekifo kyange weekiri era essimu yange onkubira eya 0753 98 56 39 oli waddembe okubuukinga bifo noga nti nze munaagenda okuggulawo ng'akange kaggiddwako kyekyo baganda bange tujja kwongera okuwuliziganya ate kambaagaliza ebirungi ebiri ndi open mbabuulidde bw'oba ojja gye ndi
nkubulidde ettaka lino kye lisobola okukolera abantu gye bali, amasannyalaze mu kitundu mwegali, amazzi mu kitundu mwegali, neighborhood weeri, ekkubo ddene, sigamba nti kuwaguza, ekkubo ddene litwala abantu, emmoroka ziyita ne boda ziyita, naye nga aba rentals mudde ebbali. Aba rentals mudde ebbali. Abagamba nti njagala ggule wantu nga nsobola okuvaayo n'enzijanga e Kampala buli lunaku n'enkola, naawe edde ebbali. Tutegeeraganye, bw'ogula wali nearest town w'osobola okukolera either Mpigi mu town oba Bboza mu town. E Kampala ng'ojja kusuubula busuubuzi. Kambagalize olunaku olungi n'okweteekateeka. Abali ready, baganda bange abali US, abali Canada, abali Germany, abali Saudi, mawanga ag'enjawulo, ngoga nti nandyagadde okugulako ettaka Kasozi. Mulaba akasozi k'Emaya, ng'ewali Maya Nature Resort. Nga bw'olaba Maya Nature Resort Kasozi kwetudde ly'ettaka lino bwe liri. Bwe kaba nga akasozi okutudde Maya Nature Resort aka ak'Emaya okanyumirwa, bw'oba ng'onyumirwa outright, awo oli mu business. Kambagalize ebirungi ebyereere. Eyo yebadde program Lugonvu's Show. Africa yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Benda ke Bulaya, Latin America ne Buwarabu. Chikolenga Lugonvu.